Mpulira bulungi nnyo Kabako muganda wange essanyu lyange kino kikuwadde kyakuyiga kyo tekimpadde kyakuyiga wabula kimpadde essanyu kati ekikyo tugisuubire ddi taata katusooke tumale ekya Kabako Kabako nsanyusa okumpita omusumba Kabako badde omumanyiko nti mulalu nnyo omulala omulabye watabaswaziza natuswazizza nnyo ate kuba tuli mu Bayisiraamu ne batukkiriza naffe netutuula mirembe wano so we feel at home so congratulations Kabako olaba awasa kyakulabirako kikuguna omukolo specifically gwe kyolabye gwe naye ng'omusumba n'ogamba okay kino kibadde kiri nti togwamu maanyi kabubedde naawe osobola malu ankubye akama nangamba nkubuuze nti nno ki gwange gwadde gujja kutuuka nga nagwogera nekisukka kati nasirika busirisi luli kyalumu nenkola mukole tweyanzege yoyo musumba akambuzako ku bantu abalala b'enjawulo kale nnyabo naffe okubasanga mukolo nagutegedde ate gwe omazeemu amaanyi nawe kennyini olinga omugole era mbadde ngamba pasita wange oluva wano atuteekeko empeta kubanga nange ndi muwuulu ofunye ekyakulabirako kiku naddamu okubuuza abantu ekyokuyiga kyenfunye ntegedde nti buli kimu kisoboka olaba naye Kabaka asobola okuba nti akoze mujokeza ndi mukyala weewo amulaba ku TV ng'ayogera ebigambo mukyala weewo by the way nze nekyasirisinga andaba naye njagala kubeera haji ande haji tweyanzege tugenda bba tukyayogera n'abantu ab'enjawulo yes nozanga emulaba tweyanzege but right about now omukulu King Taha agenda ba performinga katusooke tumulabe then tweyongere okwogera n'abantu ab'enjawulo tetera kulaba ku mikolo mpulira bulungi obukosi era nga mukwano ogwo n'aba takuyise ekintu ekiti kiba kinene mbulamu bw'omuntu so oba olina okujja obeerewo mugole tumugjeyo. How big is this thing? Because twalabako Kabako ngazeewo nga yagala contribution. How big is this thing? Kinene nnyo ye nga mbulamu bwe era buli muvubuka ali eyo tyandyegombye okukola neera kyo kinene naffe abamu tutudde wano twegomba tugamba naffe lujja kyalumu nga abantu bazze webati bazze kujjaffe so kinene nnyo mbulamu bw'omuntu era nange ntisabirya nnyo Katonda akimpe ekyo tukisuubire ddi because emyaka gye tugiraba tomanya nteekateeka za Katonda tomanya neera mu kisuubiro omuntu yenna omulamu oba olina okikola naye sisobola kuwa date nti oba mwaka naye kyo mu kisuubire naye simanyi nteekateeka za Katonda. Gwe ng'omusumba tulabye waneno eddiini ez'enjawulo tulabyeko abasiraamu ab'enjawulo ate nga gwe tukulaba oli musumba oli musajja wa Katonda owulira otya okuba nti right now you're interacting with different religions? Kiri ku buntu despite of our religions nti oli musiraamu oli mukatuliki fenna tuli bantu ate fenna tukkiriza Katonda omu yatutonda nti babasiramu bakkiriza Allah bakatuliki bo nabo bakkiriza Katonda naffe tukkiriza Katonda so wano tetuze mu church oba kusaba wabula tuzze kuonalinga mukwano gwaffe so kyangu nnyo
ate ebise bisinga kiba mu comfortable okwatagana n'abantu ab'enjawulo abasiraamu kyova ne mu meeting ye nali ntudde masikati g'abaseeka babiri Seeka Umaru n'omukulu omulala gwe sitaatega bulungi linnya so kiri okay era kirungi nnyo bubaka kiboweereza banno abakyali musi abakyali mu mbeera y'okubeera single obaka bwe mbaweereza omuntu okula naye ate topushinga kintu nga tonnatuuka kikola oyinza olaba nti kabaka akoze ekintu ekiti naye kimutwalidde ebbanga kuba yewe naye njoga naye agamba bamaze emyaka 7 so tokipushinga obadde wakafuna omuntu oli oyagala okikolerewo kiweemu obudde ojja ujabiramu ku stage mulala ne munda mu mutima mulala esooka muvubuka ayina empisa tatunule oba myaka buli muntu amwe ekitiibwa mu myaka gye so muntu wampisa nnyo ate ekintu kyamuyigiddeko nti n'oba oli munene otya owanga abantu ekitiibwa ye muntu ye atayisa mu maaso ekyakabako kitegeeza nti abadde atuusizza era ne kibeerawo omuntu yenna gw'olaba nga atuusizza ojja kulaba nga kyapeninga ekizimbo tosobola keera nkya n'ogwira bugwizi kintu time yakyo weba etuuse ebeera etuuse. Are you going to perform? Oba gwe just ozenga muko naye ng'osobola okubeera ku mukolo gw'omuyimbi n'otoperforming kizibu gwe kyolina omumanya buli gw'olaba wano nga artist alina okuperforminga. Era tweyanziza ddala nga bakyayingirira ddala bangi nnyo tebannagwayo abayimbi bo bangi naye nga ow'okutuula we wafuuse ekizibu kati omuntu olina noonya bunoonyi we weenyiga. Mwana mulenzi ombuulira era
Okay, tukyagendera ddala maaso abantu omukolo baagutegeredde ddala. Shekumal ayingiddewo, yes naye yayingiddewo dda. Karungi ne Lydia Jasmine Kosako ne Carol Nantongo bo bafunyawo okutuula naye nga abaka abasigadde bakyasigaddewo wabweru nga bakyanoonya baba fixinga. Mugenga mu buwagika mu kidaala muno mpolampola. Abagenyi baffe mugende eri abagenyi gye babadde ku dining. Yes, abayimbi bo bangi. Alright, Diamond Oscar ayingiddewo naye nga zo entebe ziweddewo we twogerera bakyanoonya abantu baleeta butebe bulala abantu bazze bangi nnyo ddala. Mugende eri abadde dining kuggyeyo obutebe tubuleetera abagenyi baffe. Okay, right about now ndino mukulu topic kasente ogambotya. Fine. Mukolo nga wagutegedde nnyo. Banango kakasa. You look so good. Now you look so good. Kati munna avuddewo kyekiddako. So era guli fine nyo gubadde fantastic nyo, let me say nyo. Okay, tweyanze ke webale kujja kumukala. Thank you so much for your time. Let's keep rolling. Alright, let's keep rolling. Esawa zino ngenda ngezaako kwogera n'omukulu King Saha. Yes, right about now I'm speaking to the one and only King Saha. Hello King Saha, how are you doing?